Kole jange njegendereza nnyo kubaamu ebyo. Naye weekanga ate side y'omukyala nga be babapangisiza nga mbasanze bapangise. Olimba. Era nze mbasanga nnyo omuzindaalo n'enguumuza n'engirako ne bwenti ne basooka bavaawo n'enzira mu mukolo. Kati oli bw'abalaba ku mukolo gammwe mwabaleese. Ninga eyabaleese wa side ya wakabu abaana bapangisibwa. Tuyina ebbulwa ly'emirimu mu Uganda wano buli muntu waalaba ka element ke center ayagala yeyambiseewo. Abantu abasinga abo baali mu karaoke abakunkumula obwo obubina be bataswala. Kakati bwe bajja baleetebwanga nnyo bakatumwa bano. Kati nga ne katumwa ayagala ogazi y'enfuna ye avudde ku kyokumutuma obutumi okuleeta abasenga baani okuteekateeka eddiro n'ayagala ateekemu ebintu ebiki ebirala. Kati yagaziyanga group eyo n'agamba ninawo wano abawala abasawo abajja okugema kati n'aleeta abo batingisha nga bakoze training ya dansi yaabwe bakoonako bukoonyi bati bazina bwa uniform okitegeera ne bajja mu mukolo batingisa abo tingisha kwegamba n'otuuka naawe kennyini n'okola ki n'osoberwa. Ku Mukisa Herbal Clinic Kisasukula Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya herbal ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya herbal. Anyumirwe naye kyanyumira nze natuuka nali natambula kudda mu bubiina obw'enjawulo nga bw'otuuka nolaba star onakuyita koota kubuuza because star olunaku lwe nasooka okutuuka mu bazeeyi b'ebbama ng'ate bankwatanga mwana era olunaku olwo nzijukira nga mumbuuza omwana alidde omwana ali bw'ati akola bw'oti nga ndaba muyaye ganja oli gwe mmanyi oli gwendaba ku TV owa bad boy ate nga ndaba ali so down to earth. Ndaba bano bamuteweta ne bakiddawo bonna bali down to earth. Twalina oyo kanyamu oyo yani Richard. Ne Richard naye yazannyamuko bama mu skit. So kyali kibiina kirungi. Kyali kirungi naye ekyatugoba ku stage. Tuzannya ku stage yonna tukola buli kimu. Fe kyatugoba ku stage kuwemula. Abamu twali tumaze ofuna bannazaala baffe tuzadde abaana kati nga toyinza kubeera ku stage emu n'abawemuzi nga bajja kuba twalira mu ttulu baliki lyerimu byabo bawooyo nno abe babawemula ku stage nga bazannya comedy kyekyatugobayo eyo mwenna abadde ki ffenna tetulina bannazaala kyatugoba ku stage ne tuleka abawemuzi basooke babawemule muggwemu olujanjajanja tulikomawo. Twakyagala nga tuddemu naye n'ebintu bino olaba ensi etambula ensi ekula ffe abanyumirwanga Ebonies ey'abannakawunde kati ate eno tetufunye biseera bigituulako giraba tuli bize. Oba okyali wano ne bakubira akasimu tukwagala ku mukolo egindi n'ogenda ku mukolo egindi n'ogenda bw'otyo kakati bwe bityo bwe byali. Nentandika nze bwe nakola ku supa emyaka 2 nentandika okwogerera emikolo naye ekiri fane nti n'emikolo nagyo gyennyini nali seetegekedde gitandika gikola mbeera yansi embeera y'ensi era yajja bweti nfuna mukwano gwange oli gwe nakunyumirizaako eyankima ku radio Simba ntwale eri omulongooti gye gwagwa mwogezi wako mikolo kati nga nfuna mukwano gwange ng'ayagala omwogezi nga muconnectinga kwani kwoli mukwano gwange nga bakkanye emitwalo ameka 5 nga muwakaaga ng'asigala abanja 10 nze nabakwasaganya ne mbivaako ninze lunaku lwagenda ku mukolo ne mukwano gwange ntuuka ku mukolo tugende we tusimbula saawa nga 5 ng'omwogezi talabikako gwe nabawa okuba essimu nga tebagikwata okuba essimu nga tagikwata okuba essimu nange nkubyeko obwongo ne bumpeereza mangu nti funa omwogezi omuki omulala nga nkwata simu nga nkubira aboogezi be nali manyi natandikira ku mwami bamuyita Mukasa Kafeero mukola naye ndowooza mwami Mukasa Kafeero nga mukubira nga mugamba nange nsaba kuntaasa ojja nga ngenze emitiyana kakati kankuba essimu yagundi nakuba essimu nga 10 nga bonna aboogezi tewali n'ogu aliwo. Akati omusajja kyava ngamba naye Bakidawo lwaki weekooya tugende oyogere byona ayogera byebyo ne mugaso ogerangako nze nagamba gwe omuntu akola ku radio
tosobola butabyogera naawe tugende ankubira mukazi akafero nga mpaya ukalecture katonotono kubotuka kola bwoti neboti akati omwogezi gwe nali ngenda okwogera naye nga bampa essimu ye nga mukubira eyali ewakanga munange mwami oyo erinnya lye ndyerabira kaali kayanga katooka bakayitaani yali mutabani wa Kambugu omulenzi oyo erinnya lye ndyerabidde akyayogera akati nga mukubira nga muga munange soogera nko ku mikolo omwogezi yatuyiye akati gwe genda jangu otuula waka nze ndeeta abo ojja kumbuza kino nakino twakola omukolo guli nengufunirako emikolo emirala ekyo lindako oli gwe wakubira n'agamba kati nga mutima mulungi aba muntu wa mutima mulungi era Katonda waali tewali kigaana kugguka kuba omuntu wagamba nti akimanyi tosobola tojja kusobola kati mubeewaka kati gojja kumbuuza kino nakino kati gw'oyongereko ebigambo byo yongere kati mu bigambo okwongerako nali mulungi bwe nateekangawo ekikye kino ne nteekako ekimujubisa omukolo ne gukwata enduulu okuva mu mukolo nga tebampita wali bbali sooka ojje balansi bampa wa 10 nga banyongera ne 10 eryokunneebaza 2 bwe nakwata kusendeza omukolo ne mpulira ate nga waliwo ekyenjawulo ekinnyingidde kaakati n'abalala bampita wali bambuukinga awa ku mukolo omulala sebo oyogedde bulungi Bakidawo oyogera bulungi bannange simanyi nakulamula nga mbagaze mulinda abaze mulimpa era nakolerako omukolo gw'ebitole by'emmere nga ngenze kulya ku wiikendi nengwogerera nendya nenyumirwa nnyo ate naye ebirungi biva wala omwo mwenajja kyendi kati kyennenyumiriza mu nsi eno n'abalala kye bannenyumirizaamu kuba nze saakoowa kuyamba bantu era nze mu busiru bwange nayamba abantu bangi okuyingira mu mikolo abayimbi bonna boolaba bayimba ku mikolo ng'ogyeko omwami Lord Fred Sebatta abalala bonna nze nabayingiza mu mikolo gy'okwanjula Lord Fred Sebatta kubanga ye Lord Fred Sebatta bamupangisanga ekibiina kiramba ne bannantuma abo ne bagenda bazina amazina amaganda n'ayimba n'embaga yonna ne bayimbirako ennyimba nga bandi yonna ey'amatendo ekyo omuntu simanyi lwaki gy'onoonye ku Lord Fred Sebatta abantu abo abakulu abo baddaani Mugula Ssaalongo babuuza ebintu eby'ensonga ebyaliwo Sebatta oyo baamugulanga matendo promoted band simanya promoted singers ne bagitwala omugole n'ajja nga matendo yeekuba ne bakuba engalabi ne bakuba engoma ne bayimba endulu nevuga ne bakuba ebidongo byabwe embaga neggwa ng'ogyeko oyo naye bano abasigadde bonna tewali ataayitako mu mikono gyange ng'ayingira emikolo saawa zino buli omu olumugamba omanyi ne David Lutalo omukolo gwe yasooka okuyimbako gwali gwa mbaga nze nali MC e Makerere University nga yakajja mu kibuga nze show yange gye yasooka okuyimbako ku kalenda twagiyita tuzina abalongo mulinnyisa ku stage Kasasa Nkuba kubanga Kasasa yalina program ye yali MC kati ng'agenda kuzaawo Daudi Mugema kati nga ndawe bateekawo ba Daudi Mugema ebiseera bwe baali b'amaanyi nga bwe bateekawo Daudi Mugema akaana kange kano tekagenda funa mukisa ate nga nakayise kuva wala kayimbemu akati nze kye nakola nga ngenda ng'omusajja omugezigezi atali musirusiru nga ngende wa DJ nga nteekayo oluyimba ka CD bwe namala okuteekayo ka CD nga nkwata omutwalo gw'essente nga nguwa DJ nga mugamba oyo aliyo bw'avaayo oba ani yali avaayo oba tindaatinde oba ani yali muwala wali wavaayo ono azanye bina Uganda Aleni Kakooza nze nga ngamba DJ kati Kasasa akima omuzindaala ati alangirira omuyimbi addako nze bwe nakwata omuzindaalo bwe naguwa Lutalo nenkuba ku DJ n'anyiga epeesa Lutalo n'asuulayo kapaapaala n'ayingira kalenda kati Kasasa ngamba onyononera program Bakidawo sagala biveemu bino deri kati okuŋŋamba biveemu agenda okukyusa bw'ati amaaso kutunula ku stage nga layini esimbye efuuwa Lutalo sente kubanga oluyimba olwo twalukuba ne rediyo ezimu zaalujja ku nze ku super kuba nze nasooka ndowooza ku mpewo za rediyo okono oti ku DJ owa Lutalo
Lutalo abaka omuzindalo naye teyaloba ayingira stage kati kasasa eno nsigala nmanagana naye kubanga yali tamanyi kati agenda okuddamu n'agamba buli muntu ng'alaba abafuuwa Lutalo ssente ku kalenda awo ku show y'abalongo eyo n'agamba Bakidawo muleka ayimbe bw'ate bwe yanga muleka ayimbe bavayo Daudi Mugemaddewo kale muleka ayimbe ne tutandikira awo era Lutalo bulungi nnyo mu bayimbi b'enkakasa abateerabira bano wammanga mbeebaza asooka David Lutalo teyeerabira mpozi nga olina ekibi ate ekirala kiwamukola kubanga omuntu yenna musobola okuba nga mwatandika bulungi naye ne wajjawo entabukatabuka ate ne wabaawo ekibaawula nga kinene naye Lutalo teyeerabira ne bw'abazze ku mukolo ayita eri nga nze nguliko n'agamba manager we nti muzeeyi muntwalireyo 10 eri alinywemu cyayi muntwalireyo 2 agaaganywemu cyayi kati oyo omuntu omugambako ki omuyimbi omulala Misa Kisemakulu oyo nsajja alina omutima omuzadde omulungi oyo nanga nkuzizza teyeerabira naye nze Misa Kibwe mukujjukiza gye twasooka okulabagana tayinza naye kujjukirayo munvujjo otyo bajja bali mu bandi bali ne Maiso ne Mamuli Katumba oba ssente z'abaggwerako kawempe ezibongerayo ewalala gye baali batimbye Misa Kinga beebaka mu nvujjo awo kawempe baamalawo nno ewiki ndowooza nga 2 nvujjo eyo yali erera abantu bangi nnyo ne baziiza Aziyoni Aziizo gy'omubuuze twawangala naye kawempe ndowooza emyezi nga 2 nga Kibirige yali akulira Makuge bandi mwe baakubiranga ne Kazibwe Kapo yabalekako awo okumala ndowooza omwezi nga mulamba nga tebalina zibongerayo ne tubeera nabe kawempe ne tumanyirigana Misa naye Mukama atusitudde Mukama atuyambye era nze bwe ntunuulira era mulimu ennyimba za Misa ze sikkiriza kuva ku mukolo nga taluyimbye kankutendereze ssebo lwaki olulekayo ffenna nange bw'aluyimba aba teyeeyimbidde yekka nti yatendereza ffenna tutendereza engendo zaffe era nze wakiri mukwata ne muga luyimbe omulala Natolo Stabua teyeerabira Stabua naye twayambagana nnyo mu mikolo omwo namuleeta na bwe ntyo Chris Evans oyo Kayemba yali akamuleeta mu mikolo era eno nze muleeta ne mugamba twasookera nno ku lugendo luwanvu nnyo eyatutwala yali Yusufu Kinene ne tugenda eyo bayitayo Galiraaya Uganda waliwo ekifo kye bayita abadde ki mwakatambulako kumpi otuuka e Kayunga ne muvuga ettaka mayiro 8 nga mu 8 okutuuka e Galiraaya ekitwakubira akadongo kaffe ne tukamaliriza akakolo ne kanyuma naye natandikirawo Merebata naye muyinamu omukono kuba twakwatirawo ku Mwami Sebata Mwami Sebatimba nga ajja okwesimbawo Yusufu Kinene aleeta Merebata oyo ayimba oluyimba lwa campaign gwe Merebata omulaba tanagenda waluna abadde kyaluna ono wajjo ffe twasooka nga Merebata ayimba gospel nina oluyimba ne lwe mubanja kati njagala aluddemu baluyita eyakola biri nakati era akyasobola okukola lwali luyimba lwa gospel lulungi nnyo naye munange teyalukuba ate nga amaze kufuuka sita ate nga lwali lulungi nnyo eyo bonna abo baana mbalezeeko paka ku Princess Amira Princess Amira omujjawa Princess Amira bampa omukolo nga guli Rwimi Fort Portro kuba Princess Amira okuba hit nze nzijukira olunaku olwa Sibocha akayimba ako lonche yasookera ddala kwa Brigato nkujjukira wajje ekiro mu DJ yali DJ Buterevu nondetera Princess Amira oyo era wandekera emitwalo 10 kati nze kyombadde kyakijjukira era sente ezo ze sente zinasooka okufuna ku manager w'omuyimbi nze yampanga ndi amacha ng'ambo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Yamanyi okugaba mutima nze abantu bwe bakubuulira
ate teri mugabi mukama gwatasobola kuwa okujjako nga bamukozeemu ekibi mu kugaba kwe naye Amira ngenda kumukola erwimi tuuka erwimi eyo omusajja yantwala baali bamuyita Nsoloddaani Nsoloddaani antwala ku mukolo gwe nali ngugaanyi nga ndaba olugendo luwanvu kubanga nava Jjinja ku Saturday ate nga ku Sunday nina kuba Rwimi Fort Portal ise Fort Portal n'okwatidde Kasese n'ogenda Rwimi mu town kati ne mugamba sijja gusobola omusajja naneetalirira emirundi ng'etaano oyina okwogerera omukolo gwange gw'olina okwogerera gw'ekirooto kyange nga nja gukola nagenda kiro natuuka eyo natuukayo ssaawa oba 10 ez'okumakya ng'ovuze emmotoka n'Amira Amira teyali namusanga kwogwo omukolo oyo yali brother we akati nkola omukolo ogwo kyesiri gwerabirako enkuba yajjanga omukolo guli ku lusozi nejjiramu kibuyaga abantu ne tutandika kukwata tenti nga tuyimba ennyimba 2 ng'Abaganda bayimba kitiibwa kya Buganda ng'Abatoolo bayimba entale ya Toolo nga kibuyaga atutwala ne tuluyimba nga buli tutuyimba ne tuddamu byaddala nga kibuyaga asitula tenti naye nga tulina kukwata nkondo bwe tuti abaana bayimba buli kimu ekitiibwa kya Buganda bakiyimba emirundi nga 10 nga n'Abanyoro n'Abatoolo bayimba entale ya Toolo akati ne nkola omukolo enkuba mukama n'atuyamba n'ekya tukola omukolo twakola omukolo gwali mulungi nnyo nagukola bulungi nnyo kati Amira yalina obuyimba bwe baŋŋamba nti oyo nno gw'olaba mwanyinawo omulenzi ava bweru konze ajja kumuyimbira nga batwala ekimu ani ava ebweru Amira naye ebweru wayinza okuba nga waali mitiyana nze mundeke bannange bagamba ajja okugamba agamba atya aŋŋamba oyo agenda okuyimba ava bweru nenninda eddoboozi eriva ebweru naye kye nawulira ku Amira yali muyimbi naye nga kyayimba takiina omanyi osobola okuba nga olina amaanyi content gwoyimba nga mufu tewali akati kye nakola Amira bwe tumaliza omukolo nze nga sibitutenga na kikulu kati neeyanjula nti nze muzeeyi Bakidawo nkola ku super ensi ekuba enduulu mboogereddemu akebbama bwe namala omukolo yanzigira ku mugongo Amira sebo akayimba kange ako kenyimbye okawulidde otya njagala otandika okukakuba ku super ne mugamba nkubuulira amazima agatakambaga ennyimba zo nzikuba naye oluusi jjadde kuba sirutegedde luyimba lufu nnyo nga ggwe omuyimbi oyinza okuba omuki omuyimbi naye oluyimba si lutuufu nga ŋŋamba mpa ku ssimu yo nja kujja nkunoonyeeko konze kale nga njimuwa ebiseera ebyo teyeeyita Princess Amira yeeyita Prime Amira kati nga muwa essimu yange kati nga waba wayise ndowooza wiiki singa 3 nga nkubira ali ku reception waliwo wano akwagala abagole bajjanga nnyo ab'emikolo okumbuukinga akati kyenvanvaayo ngenda okulaba omuwala ne mugamba mpozi gwe oli wa lunaku ki nga sikyamujjukira naye nga omanyi mugole naye mubwongo bwange nga ndaba nninga eyamulabako nendowooza nti oba yabuukingako omukolo omuwala omulungi ono osanga mukolo nzijukiranga ye n'omukolo gwe twayogerako nga ŋŋamba nze Prime Amira yagamba okuleetera ku nnyimba konze jangu tugende ffenna mu production nga twamuka mu production nga tulujjako nga tuluzannya oba naliyo naani tumala odduzannya nga simatira nze omuntu eyali alina akasengejja kange era amanyi abayimbi mu Uganda bamuyita Disani Kasasa ng'era bwe mba njagala okukakasa nti omuntu ayimba nga mpita Kasasa ne mugamba nze simanyi byakuyimba ono akuyimbire mutuwulire Kasasa twamusanga Kasenge ng'Amira mutuuza mu motoka nga mutwala mpaka Kasenge Kasasa omukubira essimu nga ndi Kasenge nga mutwala nga mugamba wuuyo agamba asobola okuyimba wamma asobola njagala ku promotinga olwonga ntadde Dani Mugula we namukolera oluyimba abagagga be babintumyawo okumuzza waggulu awaadi tuziwangudde buli kimu mu promotinze naye kwali kwagala kwange mu ssanyu lyange kati wano ku Amira ekiweewo ky'okuddamu okwagala okupromotinga abayimbi Kayemba yakimpa Honorable Kayemba Solo n'aŋŋamba oli waleeta muzeeyi tojja funa ssente leetayo omuwala oba omulenzi omuto ofuna ssente z'okuyimba kati bwe nafuna Amira
tugenda Kasasa na wa Amira nyimba 3 ezitali zize namugamba nti yimba Amira nayimba twadde bali Kasasa nangamba oyo muyimbi kati akati Amira Kasasa kyava ngamba omwana ayimba naye talina luyimba kamukuguzeeyo oluyimba Bakidawo ti luyimba ki nga Kasasa awandika oluyimba lugamba bonkunyakunya nga nnonyayo enkyambudabuda siddembe kino kkiriza musango gwammwe bonkunyakunya nga nnonyayo enkyambudabuda nga mubuuza studio kyesobola oddukuba obulungi nga ngamba Pademan atukkirira wa Pademan audio 1 Pademan nga asabula engoma nga ntandika kuba luyimba olwo ku radio kuyimba nga lutambula ng'obuvulu ntandika obbulaba gye buli nga musibayo busibi yimbaawo yimba akati twali tetunatuuka awo omayinza bwe mba namanyikinga omuyimbi mubuuza bingi naddala omuwala oyimiridde otya bakuzaalawa oli mufumbo nti ye obeera naani ne mwami wange konze mbaagala wano mwenna nga bajja nga bambatuuza mu boardroom ku super ye n'omwami we nga mbuuza omwami ono omukkiriza okuyimba ng'agamba siina kyakukola kubanga ayagala afuuke sita ate nange bw'anaafuuka sita kijja kukola ki kunnyumira gamugamba omukkiriza nti ye gamugamba ekisooka nze ndi musajja bwe banandaba naye bajja kwogera ebigambo biki bingi naye nze kyendi kirala kyendowooza muno njagala kufuna ssente naye abeere bulungi afune ssente ng'omwami akkiriza era ebiseera ebimu twatambulangako naye ku shows ze tugenzeeko naye nga ye yankuutira ekintu kimu saagala kamera nze ng'omwami nze saagala kamera era bwe tukola oluyimba olwo oluyimba mpulira nga ne baŋŋamba nga twakalukuba ku radio abamu abaogeziyogezi ti olwo oluyimba lukulu ku mwana oyo olwo oluyimba lulwana ntalo bonkunyakunya nga nnoonyayo enkyambudabuda kakyali kawala kato kawa oluyimba olukajyamu tugatta ennyimba 2 Amira ye yaziyina era tukola oluyimba jango nkwekule Dr. Tyasabula engoma tukoze ka video akalungi video tukamala tubuuza ki ekiddako ekiddako mba mututte ng'olwo oluyimba jango nkwekule nduwadde ekifo mu mukolo luyingira ssenga anoonya omulenzi Amira awo n'abasabulawo ng'agenda okugjayo omulenzi jango nkwekule enduulu ng'evugira ddala Amirawo bw'ogenda mu mikolo abeera wano muteeka wano ne gwe bataamuweeko ssente mutunda mu bantu omanyi buli lwoba n'omuyimbi olina okumwagaliza omulaga abalala omuyimbi ne bw'oba naye nga mulungi naye nga tomulaze balala tebajja mumanya kati nze nayina okumupromotinga nga naye balimba ajjako akasente akatonotono ne mugamba ona mwana ajja kuyimba awo ku basenga kati ne bwe baba bamwongeddeko bamisaaki baani balutalo ng'era wano ewuwe akubawo n'amatizaawo akati Amira tuba tuva ku mukolo gwali lugazi nali ngututteko ne Mzeidani Mugula ne mukyala we omugenzi Frida Namuddu omanyi abo bwe nalimbako tebwente bulembwe Amira ye yajjawo bo naye nali nkyabalina nga Mzeidani mwagala ku myaka gyatuuseeko afune ku ssanyu alime kwekomoma nti ate alinda shoba muwe emitwalo 4 5 walinga mutwala nga bamuwa 5 6 n'ayimba bulungi nnyo kati twali tuva ku mukolo Lugazi Mzeidani atudde emabega ne mukyala we mu mmotoka nze nali nvuga tutuuka Lugazi mu tawuni tukkirira tujja okulinnyalinnya lwe basaanuusiza ebyuma bakolera emitayimbwa awo Amira asaba Mzeidani amazzi emabega Mzeidani mpa ku mazzi ne mugamba siri muyimbi naye ekyo kyoyogedde luyimba nagamba lutya naawe Bakidawo ne mugamba kateekako likoodayo ku ssimu nze ngenda kuyimba nga gw'obitereeza bampe ku mazzi ndakaasira nfa ono mwana ntima gumpako kaaha kyonna kyali muli ntidde sidde naga luyimba lukola kakati ne mugamba recording obiyimbe mu butuufu n'ateekako recording y'essimu n'abiyimba mu butuufu
tugenda okutuuka Emikolo nga tulina vaasi 3 ez'oluyimba lwonna nga ndi mu kuyiiya njiya kino bwe tukiteekawo ne tukigoba tuyiya kino ne nkiteekawo n'akikiriza ne njiya kino ne nteekako ka korasi teyali sibookya korasi yali wanyenyezanga kayembe kato wanyenyezanga kayembe kato wansogola ndi bwenvu ye yali korasi kati lumumba ngenze ogula ebirabo by'ababuuze eyo mu kikuubo gyenzija ekigambo sibookya nga omuvubuka yeetisse omugugu ajja sibookya mulago olwakubira Amira essimu n'agamba kakola tukagatta obwongo n'agenda ewa Dr. T ne mugamba naye mpulira Krochi ye yandikubya oluyimba luno n'agamba anze Dr. T ke yakuba yangu nkwekule luno lugenda kukola muna omutima gwange tegwayagala ate luyimba dukolerayo era bwe baamala oddukuba ne ngenda nduwuliramu ne mpulira nga sikunyooma naye si kye nali nsuubira kaakati Mukama ate n'aleeta omukisa kompyuta ya Dr. T ne crashinga neggwawo ebintu byonna ne biyiika nakwata bukwasi muyimbi namusanga ali maziga oluyimba lwange neluyiika bagenda kuddamu okuba buto ne mukwata ku mukono ne mugamba tugende wa Krochi gye nali nduwulira kutuuka ali Krochi ne mubuuza basita batuula mu ntebe ki n'agamba eyo King Saha yali ava kuba Gundeeze mukwano gwo Gundeeze nga nninda agoneze n'agamba eyo King Saha gye yatuulamu neŋŋamba Amira tuulamu eyo bamaneja batuulawa n'agamba gwe maneja tolinaawo ntebeyo tusooka tukuba olwali awo ne mugamba njagala hiiti naye okumanya nawulira nti sibookya egenda kuba hiiti natandika okugirangirira mu bantu nga ne Krochi tannagikuba ne mbagamba Amira aleeta oluyimba naye bajja dwekulira mu mirago Amira aleeta oluyimba nagenda oduleeta waliwo omu n'aŋŋamba bulijjo owaana oluyimba nga tulowooza lw'amaanyi ne mugamba luweemu omwezi ogwo walimu yakumalamu amaanyi yali amalamu ate nebitukozesa ebyo era nze buli muntu anyooma omuntu tonyoomanga omuntu n'olowooza nti omunyoomye akomya okutegeera okunyooma kuyigiriza era nze buli muntu nze ebyange ebyenkoze ebisinga njagala nnyo omuntu asooka nyoome kyekigenda okumpa amaanyi amalala agagenda omulagako nti nsobola olimu omukuba oluyi n'ataluwulira naga ako kayiiki funye eŋŋumi ate tofunyeemu ofunya 2 n'oleeta dde abahuuku nozimukuba neddu ezo zimukuba ennume y'ekigwo kubanga wali oluyira yalukoze eki yalunyomye kakati Kasuku tulina show yali ya Christmas ngenda ku Freedom City entuto omuyimbi wange twakakuba kasibookya tekannapaala kali awo naye nga jangu nkwekula atandika so gama ndawo obuyimba bubiri busatu sibookya agezaako owaguza buli busatu nakali bwonkunyakunyanga ko ka stage nnyo nga kakuba abakazi ne baggwamu ssente kakati ntuuka emabega tuli abayimbi nga basinga ndowooza n'abazze obbalaba obungi ngamba akabadi kange kali sikavaako ako okulaba ba DJ ngenda mu DJ's box mbaga mukwate nga nsooka mbawa amazzi awo ebiri baali mu basatu ngamba wa mukaaga nga nzira wali nga nsirika ngamba Amira alina okuyimbako mu audience Amira alina okuyimbako mu audience ya Freedom City kyekindi ku mutima baba nga tulina kashata akalake batusasudde kali Masaka naye nga twagala wano kuyimbira bwereere Kampala hole jude Freedom City ewuuma Kasuku bakyusa DJ MC ani obe yali MC bamugjawo Kasuku ayingirawo ne tiimu ye Kasuku olwakwata omusinda Kasuku ndikuba oluyiro endikusanga nga nkujjukiza ekigambo kino naye kyatukolera nnyo nze nakyagala nnyo Kasuku kyava agamba atalina hit ve manju wa stage atalina hit ve manju wa stage kyenva nkwata Amira ku mukono yajula okukaabirawo ng'ate ffe tubadde tuddako ne mugamba oyina hit ki tukyapika bupisi owulidde omusiro okyayogedde kuba kabakko bano benda babagundi bano bagundi bagulavite baani Amira eno show tugireke tugende ku yatuleese kakati waliwo omulala mukwano gwaffe ng'ayina show mama mulenzi bali awo mwagenda bugenzi kati oli amaze okugamba nti atalina hit ve manju nga gwe toyinawo hit oba okolawo ki omuyimbi wange namutwala akaaba musajja n'atulemeza ne mugamba ge maanyi ge batusindisa okukola
nga tugenda endejje eyo tugenda otuuka endejje nga kahoro kakubyeko kati akamukwano gwaffe yatuyita mangu awo tumuyimbireko bamwita roko ani Simon Roko ng'akategese endejje nga tulyoka tugenda ng'Amira asabula wali twasanga Nantongo Sofia yavaako Amira ng'agenda asabula wali endulu ng'evuga nga mga kati obadde okaabira kiwali tweyongereyo tugende tumalirize ye Masaka Masaka awo Amira taddanga mabega ntukuba show netuzambusa okutuusa twategeka concert eyo nagitegeka mu bugubi bwa njawulo kubanga omuyimbi nali muleetanga ensi temmanyi naye neebaza Katonda ensi yamaniriza bangi ne TV zonna ne muggwayo abantu bajja ku show ya Amira eyo njijjukira bajja lwa mukwano gwe bayina nange so after concert ne mwawukana bibaawo bingi era bwe namaliza concert eyo mwami we oyo gwe yali naye yajja nampe miliyoni y'essente yansanga ku super nangamba musajja gwe webale nnyo okuba n'omutima ogwagaliza mukazi wange kye yali ayagala okimutuusizzaako kale kakati bwe bityo mu nsi naye nze era saalekayo mikolo gyange ngikoze buli kimu nkikoze awo wenyini nga bw'oyogedde ku mikolo n'okupromotinga abayimbi ne woyambidde abayimbi muzayi Bakidawo ngenze ku segment katugenda kwogera ku mikolo era sheno wejja okuggwera tugenze ku mikolo mingi nnyo gye mwogerera nga tulaba abagole abakyala bakyusa n'omwami n'akyusiza ku buko ekintu ekyo muzze mukyogerako n'abagole kuba tubalaba omugole omusajja n'akyusa ku buko n'omukyala ye lwaddembe okukyusa kuba abawaka naye omugole omusajja okukyusiza ku buko kakati ensi eno ekula abantu kyo balina okitegeera nti ensi teringa lukunti gye lwakalira gye balina oddumenyera ensi yonna erimu enkulaakulana ebaamu ebintu ebyenjawulo ebijja nga byaki nga byanjawulo n'okusoomooza kwabyo wabula muluŋŋamya biruŋŋamye ne mbitereeza okuva edda nedda bw'oleeta akatabo wano ke baawandiika akakwatagana ku mikolo gy'okwanjula n'embaga mu Buganda kali luddawa twakola ndagaano y'abajjajjaffe gye baakolanga n'emimwa n'obwongo bwabwe ffe gye twajjamu ne tusisinkana tumanya nti omulenzi alina okujja ne yeeyanjula mu maka g'abazadde baani bamuzaalira omukyala naye ensi buli lwekula emikolo wano ewaffe mu Buganda ekyaleeta obuzibu twalina emikolo mingi naye emikolo gyonna gifudde lwa kintu ekyo butabaamu nkyukakyuka ne tusigazayo emikolo emeka mbaga na kwanjula twalina emikolo wano mu Buganda egy'okwalula abalongo egy'okuzina abalongo n'egy'okwalula abaana gyanjawulo okwalula kulala n'okuzina abalongo kuki kulala twalina emikolo egy'okwabya ennyimbe twalina emikolo egy'okumanyagana twalina emikolo naye emikolo egyo gyonna ekyagitta senga Buganda eddamu netunulako emabega butabaamu nkyukakyuka kintu kyonna bwe kitabaamu nkyukakyuka kutereezaamu nakweyongeramu kutuukana na mutindo mu nsi we tuba tutuuse guba mufu omukolo gufa emikolo egyo gyonna gyafa era ne wasigala emikolo ffe gye tutaddemu ekyenjawulo emikolo emeka butava ku nnono yaffe okutuzaala okuwa abaana omukisa mu nnyumba okukola ki ebisigadde ne twongeramu essanyu lwaki tulyongeramu abaana baffe bennyini be bayimbi bamisaki bamira ba Maria Mundagire be bakola ki be bayimbi kati oyinza bakotoggeranga omukisa guzza omulembe gwabwe gwagala abayimbi tubaleeteko mu mikolo n'ogamba nti ate abayimbi tebajja mu mikolo oba otidde abaana bannambi bano ababadde bagenda ate waliwo abaali bakisuggestinga abayimbi okubajja mu mikolo baali babireese bingi nze nembiwakanyizaawo nembaga nti temusobola kukotoggera abaana bannambi mubaleke mbuna abayimbi be baleeta abagole okuzina ennyo ku mikolo nembaga no omukolo abantu obuuza n'oyo akyogera n'omubuuza nti naye gwe lwaki abantu tebandikoze kino na kino nga naye tasobola kuwa ansa ntuufu ey'ekyo era ekyo bw'olimpita ogwo guli bamusomo mulamba okusomesa enneeyisa n'embeera zaki z'okubuko ebisigadde bino okukyusiza ku buko nga kyombuuzizza tuyingiddwamu amawanga mangi osanga omwana nga mulaŋŋo awasa mwana wa Kabenge Muganda
osanga omwana nga mukyoli awasa wa guggwa kyokka eri ewaabwe nabo balina ennono yaabwe ate nayo baagala ogirabisaako mu mikolo gy'eno kakati nga waliwo abambala n'enkutu okwambala obukete buno obwa wansi nga bo yennyambala yaabwe eri culture egenda mu mikolo egiri culture kakati tuyina okusengejja kyova olaba nti nze bwe mba nkola omukolo ngubala ntutaani ntutte Lubega akolera wa akola mu Revenue Authority mikwano gye gimuwerekeddeko mulimu emirango mulimu emiteeso mulimu ki bw'otuuka mu mukolo n'otakubayo oluyimba lwa kirango bano abamuwerekedde tebagenda kukitegeera kye mwabaddeko naye nabo bw'obawa akayimba akugenda okulaba ng'asitusa anyeenya n'omuwa fidomu ye akati emikolo okukyusiza ku buko tekyandibadde kirungi naye n'emikolo egimu lwaki abantu bakyusa bayina enneetegeka eyaabwe nze omulenzi bw'aba yagenze ewa designer yenna brands namudesigningira ekyambalo kye sente ezo nzaagaliza Brian naye aziryeko bwe tujja wano senga omulenzi aba nze ndowooza mu bwongo bwange tekyandibadde kirungi mulenzi kweyambulira mu nnyumba y'abaki y'abazadde naye abalenzi abo baba n'emmotoka ate nga batadde eri mu paakingi kasito oyambala olusina mu lujja lwa waka abantu kye batamanyi nti ogwo omukolo gw'okwanjula gubaamu epaatisi eziwera tukoma ddi mu kwanjula ng'omwana bamuzadde muvudde mu nnyumba ebisigadde ebeera mbereekerezo tukoma ddi okwanjula kukoma tuyingidde mu nnyumba wano batuwere mwanyi awo omukolo gw'okwanjula gukola ki kakati abantu tebamanyi bitundu bya mukolo guno biri meja mu mukolo biriwo ebitundu ebikulu wano wetuyingira ne batuwa emmwanyi abazadde ne bakwata ku baana ne babasabira omukisa ne banywa ku lwendo lw'amazzi ne bamwatulira nti ALLANCRUZ nkuzadde ku lwa muwala wange nakasi ofuuse mwana mu maka gano bamaze okuzaala okwanjula kukoze eki kuwedde era tutyogerako nti ebisigadde mbereekerezo kati abazadde bano nabo oluusi bakireka kubanga ne mu Buganda wano era omugole omukyala naye teyakyusanga yajjiranga mu lugoye lumu ne bamulaba bwe bamubikkako bakola ki ne biggwa naye omuntu atunda engoye obutamukotoggera mu dduuka nga naye mwana wa Nambi muleka azitunda omugole akyuse engoye ze 5 mwe muzinoonyeze we zigenda n'oli ow'edduuka eyazisuubudde kushona oba maruusi kushona oba abaani bonna bakole nabo abaana baabwe basome twagalize tufune ekizibu kye tulina mu ggwanga wano tetwagaliza abantu batono nnyo nnyo abaagaliza abantu abasinga tebaagaliza naye era muzeyi Bakidawo ku mikolo still gye gimu tulabye abaana ab'obuwala abajja ku mikolo najja n'atwakinga ku buko omwana najja n'atwakingira abako n'anyenya akabina ne bakyuka ne banyenya obubina ne bakola batya abamu ne bagaziya ne baga kakati ebyo byaleetebwa ensi eno tulina kye tuyita ebbulwa bikolwa era nze emikolo egyange njyegendereza nnyo okubaamu ebyo naye weekanga ate sayidi y'omukyala nga be babapangisiza nga mubasanze bapangise olimba era nze mbasanga nnyo omuzindaalo nenguwummuza nenjirako ne bwenti ne basooka bavaawo nenzira mu mukolo kati oli bw'abalaba ku mukolo gammwe mwabaleese ninga eyabaleese wa sayidi ya abaana bapangisibwa tuyina ebbulwa ly'emirimu mu Uganda wano buli muntu waalaba aka element ke center ayagala yeyambiseewo abantu abasinga abo baali mu karaoke abakunkumula obwo obubina be bataswala kakati bwe bajja baleetebwanga nnyo bakatumwa bano kati nga ne katumwa ayagala okugaziya enfuna ye avudde ku kyokumutuma obutumi okuleeta abasenga baani okuteekateeka eddiro n'ayagala ateekemu ebintu ebiki ebirala kati yagaziyanga group eyo n'agamba ninawo wano abawala abasawo abajja okugema kati n'aleeta abo batingisha nga bakoze training ya dansi yaabwe bakoonako bukonyi bati bazina bwa uniform okitegeera ne bajja mukolo batingisa abo tingisha kwegamba n'otuuka naawe kenyini n'okola ki n'osoberwa kati ekyo kyonna kyajja lwa bbulwa lya mirimu bwe baabeeranga mu karaoke eyo ndoozanga abantu tebabalabayo nga babakyayi ne bagaka tunoonya ate element endala we twekweka ne banoonya abantu awali green tujja tubijjamu mpola ebibi kubanga tewali yali awandiise mukolo gwa kwanjula bwe guyina kuba nagutegeeza abantu omutuufu kati tugenda tubabuulirira
mpola si mu bubi bw'oba onootereza ensi topapa oyinza ogitereza olumu n'ekuyiikako oba gwe okugifiiramu kakati awo twagala tulabe nga nawo tuterezaawo tunagenda otutuuka myaka nga giigyo nga bwe tuze tutereza ebirala abantu ne tubaagazisa certificates za Buganda tubaagazisa ebifaananyi bya Buganda bwe tutyo nakino bwe tujja wembadde nzijaawo weebale nnyo nakoonawo kuba wembadde nzija miramwa ki egiyitibwamu oba steps ki eziyitibwamu okufuna certificate eyamba ki abamu nze nali nsanzeeko okwanjula ng'okwanjula kuwedde certificate nengisanga mudiro nga bagirinnye erinnya eri awo ebudde kitegeeza abantu bangi naddala ku mulembe gwaffe guno abavubuka tetumanyi na lwaki certificate bazituguza ekyo kyakyoyogedde ekyo mapu ya Buganda ekifaananyi kya Ssaabasajja n'ekifaananyi kya Nnaabagereka n'ekitibwa kya Buganda n'ebintu by'emiziro abako ne babireeta n'osanga mu ddiiro ng'ekifaananyi kiri awo bakisudde awo. Omanyi twajjirwa ebintu bingi mu nsi wano tuyina eddiini ezaatuyingiramu nezeefuula nti ze zimanyi ennyo Katonda okusinga ne Katonda kati tuyina ffe gye tugenda taata n'agamba temukyamyawo wano ekifaananyi kya Kabaka ne Nnaabagereka olimba nze siri musamize nga Muganda akuba tubyogera naye seba abantu tebayinza kumanya nga Muganda n'agamba atya temundeetera ebyo certificates zammwe ez'emmengo n'ekifaananyi kya Kabaka ne Nnaabagereka temubireeta nze ndi mulokole noonoonya obulokole obukakwataganira ne Kabaka ne Nnaabagereka si yagenda obbigula n'abawa amateeka naye era gwe n'obuulira omulenzi gw'otwala n'omugaa nti omanyi gwe kyoli kirala ne taata kyali kiki gwe yolesa kyoli taata agenda azisuulire wali ne tuzitwala ogenda okulaba nga bazijjawo nga baziyingiza naye eyazigobye yabadde omusenga n'agamba nti nze ekifaananyi bakimpe nkitwala Bugerere nja kitimba Ssaabasajja ne simutimba nze maama Nnaabagereka bamumpe ne babigabanira awo ng'olaba nze bino nali sibyagala taata nga bwagamba naye ffe tubitutte kubanga mu Buganda bwe tuteewagire tekijja kubaamu nsonga tetulina gye tweyongera okuba n'eddiini gy'oyina wasooka kuba Muganda kubanga ne bajjajjabo bootaalabako baali Baganda baali Basoga baali Banyarwanda baali Banyankole baali ki osooka kweyagaliramu ekyo kyoli akati abantu abamu bamanyi nnyo Katonda n'okusinga ate Katonda bwe yeemanyi okyogedde n'enzijukira waliwo omukolo gwe naliko ne bakuba ekitibwa kya Buganda bakuba ekitibwa kya Buganda ne ekitibwa kya Buganda taata namulaba ajja adduka misinde najjamu omuzindaalo najja n'abijjako tuyina gye tugenda bali ne bagamba ffe twagira anti lwakubanga emikutu gino nagyo gituwadde nnyo ebbeetu osanga omuntu nga yakola kakyano ke ng'okukwavumira Obwakabaka ng'ataddeko n'enkofiira eraga eddiini gy'alimu n'avuma nnyo naye nga tamanyi kyavuma na buzito bwakyo oluusi ate n'otabanenya bwe baali batugamba ffe nga batukuza batugamba kulanga omwana obeere omuntu mu nsi anaagasa bonna kubanga omwana omubi aba wuwo gwe yamuzaala omwana omulungi abeera wansi yonna nze singa mbadde mubi nga nakuba buyondo wandinkyazizza wano nga nkuba butayimbwa nti yogera ku butayimbwa kitegeeza banzaalira ensi eŋŋanyuddwamu nkulembedde ab'emikolo newankubadde bampayo akasente ke bampa naye wendi baba mu ssanyu n'okwolesebwa okwo Katonda kwe yampa bye yanteekamu byonna ne babiganyulwamu ng'ensi Mzee Bakidawo bwe sigenda na certificate nagundi nabiri ebirala certificate ekifaananyi kya Kabaka ne Nnaabagereka ne maapu ya Buganda kitiibwa kya Buganda oluusi twongerako ekitiibwa kya Buganda bagenda nakyo batya kiba kiwandiike lwaki ebyo byonna tubitwala lwa nsonga yiino osobola kati ALLANCRUZ nnyinza okukubuuliza wano gwe kennyini n'ogwa Buganda erina amasaza ameka nga buli kaseera mugabbinkanya mu mupiira Buganda erina amasaza ameka awo wewagenda okuva ansa yakutwala amasaza gaki ga Buganda 18 masaza 18 agakola Buganda ejjudde akati tuyigiriza abaana maapu eyo bw'ogitimba mu ddiiro wali nga tebaddeewo buli ajja agitunulako bw'ati
n'agamba kangulumira bogerere gundi aba alina byayize birala ebisukka ku kyalina mu mutwe gwe kati tukitwala okuyigiriza abalala nti amasaza 18 agakola Buganda era mulimu gano na gano n'abagakulira tikyaddondo Kaggo Mawokota Kayima gundi Kweba Egindi gundi Muteesa bwe tutyo abantu bonna bayigire wano nti obeera ku maapu eyo n'oyiga bingi ku Buganda n'omanya nti Buganda wano esala ne Bunyoro wano n'eryoka esala ne gundi ne Busoga wano n'esala ne gundi bwotyo kuyigiriza abantu abaliddawo n'abaliddawo bagende nga bakiyize kubanga bino bye twogera ffe Emikolo twabiyigira ku balala singa abalala tebabituyigiriza tetwandibyogedde ekitwaze ekitiibwa kya Buganda omuntu amanye stanzas mmeka eziri ku kitiibwa kya Buganda oli omugambe nti yimba stanza ey'okuna agitandikirewo yimba ey'okutaano atandikirewo Katonda mulungi ow'ekisa kubanga bwekitwala mu lujjo omwo mwe muba mukitutte ekitiibwa kya Buganda abaana n'abazzukulu bajja kukisomanga kibayingire mu mutwe bakiyimbe n'abatakimanyi ate ekyo kye kitutwaza ebyo n'okutwala Ssaabasajja Kabaka okujjukiza abantu nti Ssaabasajja Kabaka wuuno kwali ku Namulondo alamula era tetutwala ffe kifaananyi tutwala ani Ssaabasajja ne maama wa Buganda maama Nnaabagereka bwe tutuuka nituga ono ye maama Nnaabagereka era ategese ekisaakaate ekijja kiri gindi olwo nkoze ebintu bibiri mbalaze maama Nnaabagereka mbabulidde n'ekisaakaate nkiranze okitegeera tuteeka abantu emitima gy'abantu ogizzaamu omutima guli ogwaffe era mugundi yemwe ey'emikolo eyo mwami Bakidawo bagamba oba kigambibwa aboogerera abamu njagamba kuba mwenna gwe mulimu gwammwe tuli bangi mwaboogerera emikolo muyitiddwamu nnyo abaana oluusi n'abazadde n'ogenda ku mukolo ojja tuwulira oba oli awo nawe lumu waliyo kirabyeko n'ogenda ku mukolo ne bagamba nti Namatovu naye boyfriend we ye Matovu naye tuyambe ebyo tobyogerako mu mukolo mbwe era mwaboogezi ne mufuna engeri gye mubunzabunzaawo tugenza okulaba akati oliyo n'abanaddiini abamu ng'obalaba nga bagamba ogaana otya omwana ogaana otya Namatovu okwewasa ne Matovu nga bakula buli omu yakula bibye yagirabye ekintu ky'okuluŋŋamya ennono mukituusizaawo tuluŋŋamiza naye era incidents ezo muzisanzeeko mu ekisooka kya byonna temwawula Namatovu Omuganda ne Namatovu eyajja obuzzi eyava gye yava abantu bangi nnyo bali wano beeyita amannya g'Abaganda n'abamu bannyo beeyisa ag'Abanyankole naye nga siiga emawanga gaabwe kakati oli najja akugamba nti ffe nno tulaba wano nti ye twava Kweba ngezaako kulaga twava Gindi naye bwe twatuuka wano jjajjaffe yajja myaka bwegiti ne batutuuma kino naye kati ekyo kitukwatirako eri ewaffe teri miziro naye wakuba ate wano batutuuma ab'engabi kati ogwo ogaana ogukolanga yeggwe nga ne ssente bazikutazidde mu maaso go abantu okwogera amazima kwe kubalema olina omusanga famire yangabi naye ne bakuza mu kisenge ne bagamba ffe ebyadda tetuli ate nga ne maama ne taata bonna weebali era ne basalawo enjuyi zombi bwe zituuka kisalawo ezaala omulenzi n'ezaala omuwala nti bano beefumbirwe gw'omwogezi ojja otya okutaawulula abeefumbirwe edda nga beerimu n'abaana bana kati nze kasitombuulira amazima nti nze nno bampita Lubega naye munnange nava TZ newaffe teri miziro ogwanjula otya mu bantu ogwo ono aba mulangira we TZ nze kasitantegeera eno oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier
Kagokaria tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairokagokaria.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairokagokaria yebireeta. N'ogamba guno gwankanga. Omukolo gwe nagendako twagenda ng'omulenzi antutte nga bamaze ne mukyala we emyaka 4. Naye ng'omukyala aganye ofuna olubuto. Akati omulenzi nanziza mu kyama naŋŋana naye omanyi naloota bwenti ne bwenti nti bwe siri yanjula mukazi ono mwagala, bwe siri mwanjula waabwe nakutwalayo bita bya mwenge siri muzaalamu. Kyokka yantegeera nange ne mukola ki ne mutegeera. Naye olujja obuzibu bwe nnina olujja lw'engendamu lw'abalokole naye ngenze ntya ne mugamba manyi ye yali muki ye yali mu katuliki mu kristaayo yali mu katuliki ne mugamba omanyi tugende mwenge tugutwale ne tugula ebitabo byaffe 3 ne tubitwala. Mukolo gwali saidize eyo Butambala eyo gomba oyita mu Butambala. Tutuuka eyo tuleeta ebirabo. Omukyala n'omwami baali bateesezza nti omwenge wane wa taata tugenda okwanjulira tegujja genda ku nnyumba yaani ya jjajja. Kubanga wano ab'ekika bo baali bagwagala naye ng'eyalokokamu ali ki omu. Taata yasituka mu ntebe nga tuyengeza ebita n'alyoka akwata omulenzi eyali akyetisse twakibakira mu bbanga ng'akikasuka eri. Firimu sitatafanga firimu tennaggwa nenkitikka buto omwana ne mugamba genda ku nju ya jjajja n'ayambuka. Taata teyaddamu kutuula mu ntebe wano. Nengaba ebintu nejjawo omwenge gwonna ne guggwawo. Naye omukolo gwali gugenda omuwala okudda okusala keeke n'akomawo. Bwe baamuwa omuzindaalo okwogera n'ayogera n'agamba banaye baseba ne bannyabo nze nalokoka era nali nagoba omwenge wano. Omwana omuwala yasooka najja n'ambulira nti kabaleeta omwenge ku lw'ekika n'embigaana era saka nategenda kubaamu omwenge sandikoze eki sandize bino sandi bibaddemu. Naye omulenzi oyo omwogezi yakulembedde abo lwe lugezigezi lwe waŋŋambye oyogera bulungi naye nkukyaye lwagitaki kati nze sazza muliro. Naye omuwala aba afuluma nga taata amaze okwogera ebyo atiisizza buli kimu aba afuluma. Omwana yakuba fireworks oba yamukuba atya gundi neegwa mini kupu eya fireworks ng'eyaka yakwata lugoye lwa muwala. Tomanyize engoye zebasaliramu keeke ez'obutimba erutuntumuka. Kati nga ffe tulina okutaasa tunoonya amazzi ku ge twaleeseeko ag'amacupa ge twazikiriza olugoye lw'omu ng'eno yonna lukutte. Nadda mu kisenge n'ayambala gomesi emu ku ze yasookeramu n'akomawo n'asala keeke. Taata n'ayomba bye yayomba ne biggwa. Mukolo ne guggwa. Omuwala waayita ndowooza myezi nga3 omulenzi n'aŋŋamba munnange yafunye olubuto era kati balina abaana bameka n'embaga baagikola. Naye ono ndowooza yali afuna olubuto. Taata ne bamutwala ku kitanda ebyenda ne babibaaga ne batunga ebyenda obutundutundu. Kati mu nsi muno ebintu ebimu tulina obyegendereza. Ffe bye tutamanyi waliwo abimanyi. Ekyali kisibye oli okuzaala kyali ki kyekyagamba omulenzi oli nti bw'oba totutteeyo kita kya mwenge. Kati omulenzi oyo ng'ayagala mukyala we nga ne mukyala we ayagala omwami we obalemesa otya mu bulamu bwabwe gwe taata? Gamba kale mukireete mukiyiwe eri mu kkubo ekyo kiveewo oba gwe wakola ki? Ate oluusi abantu tulokoka naye ekika kyonna oluusi kiba tekirokose. Gwe olina by'oyagala ate wayise abatabyagala gwa kiseera ate gwa nnono. Ate mu Buganda muno bawasana kita kya mwenge.
kakati bali mu bufumbo bulungi omwami n'omuki n'omukyala naye taata ali ku nkindo kwegamba mulimu ebintu ebimu bye tulina okwebuulirira ng'abantu obusungu obungi ne butakola ki ne butayitawo nnyo. Ogenzeeko ku mukolo ne gutaggwa olw'amadiini ono musiraamu ono mukatuliki ne gukomaawo gwali gugenda okugaana okuggwa baapangisa endongo nnungi nnyo gwali ekyabakuza nga kutavani kiiki eya Lwasa wakyamira n'ogenda eyo munda gwali gwa famire y'abamwami omugenzi Kyanjo. Twagendayo nga bapangisiza endongo nnungi nze ntuuka wali manyidde emikolo gya vibe gya kuba ndongo nga bagamba nti guno gwa ngalo emizindaalo gye twaleese mwogerereko nga abajja okubuuza tubagira bututi aruka ne twogera omugole najja naye nawulira waliwo we natuuka ninga naye omugole baani mukubidde wakiri akayimba kamu ne bwe kandibadde kattaali neyeyagalako n'afuna taata n'asituka mu ntebe n'ansikako omuzindaalo neŋŋamba nkitadde ange nenkita era bagumaliriza ni mu parking yakusikako omuzindaalo kwogera bwogezi nti bakubeewo wakiri olw'ettaali wali osasuddwa famire yali nsiraamu nnyo babe basiraamu kyabo manye engeri gye siri musiraamu nti annyo okutabiikiriza bye sitegeera nze engeri gye ndi mu katuliki manyinye ebyekikatuliki faatha kibi kwejjusa penetensi ebyo byemmanyi kati biri ebyekisiraamu engeri gye sibitegeera aya zaabwe n'ebirala siyinza bikola ki bigenda mu nnyo naye bangi benkoledde abayisiraamu bangi ate mikwano gyange nga tumaliriza show yaffe siyinza butakubuuza kano kuba abaana ba tiktok bakusalamu nnyo olina akantu kemukola ne djwo n'obuuza dj n'azannya akantu ako kemukola noyogera akantu dj naddisaamu eddoboozi noyogera akantu dj naddisaamu eddoboozi omuntu waba akwagadde ku mukolo ajja otambula ne seeti ye y'abantu kati nze okukolera omukolo omulungi oluvannyuma lw'okuzuula mu mikolo gye nakola emingi nga ndaba nkola bifu ebitatuukanye na mutindo gwange nasalawo ne tugula sawundi twagula sawundi ne tukola sawundi eyaffe bagiyita Jovi Sounds selector Pioneer selector wange Pioneer selector wo naye baselector bonna era nze patroni waabwe ba Mikolo DJs Association nze patroni waabwe nabagamba beekolemu ekibiina batandike okubeera obumu kubanga enzanya ya music eyo twagitandika ne selector Devi selector Devi ono wa Bobby Wine muko wa Bobby Wine oyo gwe twatandika naye ekintu ekyo Devi n'aleeta ekintu ekyo nendabanga kirungi njagala kyaza ku Devi buli omu gwenkyazizzaako aŋŋamba Devi ye yali kabaka selector Devi mu mikolo mu Uganda bonna abaana bonna bakuba style eyo twagikolanga ne selector Devi ne Uncle Chine ne Mukasa Kafeero abalala bonna Uncle Chine wakabozi mu mikolo nga ffe nga n'obulanga obumu abutusaba mumpeeyo kano mumpeeyo kali munkolereyo kano ne tubumukolera Devi n'ateeka ekintu ku waggulu era bafounder b'ekintu ekyo bano bonna ba Pioneer ba selector Jaka ba Sula ba Asha mwe bajje ba Arthur mwe ba Musti mwe bajje ekintu ekyo kyali kirungo kya selector Devi era nasanyuse nnyo selector Pioneer bwe yawangudde award y'abadijje b'omwaka mu high school awards n'agamba award eyo tugenda giwa selector Devi okumwebaza era kati tuli mu nteekateeka y'akabaga ako buli omu ali ne misaki yamuŋŋambako muzibu nnyo yali mulungi nnyo buli muntu abayimbi abasooka okuyimba bagamba selector Devi n'okutumbula music mu mikolo music wa wano twakikolanga nnyo naye selector Devi nze selector Devi era Devi bwe yatandika ekintu ekyo style eyo netulaba nga obuwoomi mwebuli tugamba tekijja kufiira wano bwe yakita abaana abalala netutandika obbateekamu nze bw'oba onjagala nga nnakukolera omukolo oguwooma ntwala nga nzijudde bwe nkugamba nti ntwala n'ebidongo byange n'omwogezi omulala gwe naalonda superstar kuba emikolo gino gibaamu enjuyi ziri osanga oweeri n'ayogera ebigambo nga byabuwemu kyokka ng'ate gwe si ye standard yo
n'okizibikira naye nga kiyiseewo oli bwaddayo okunyumyaga Bakidawo be bagubaddemu omusajja n'ayogera ekigambo ekiti kati negendereza nnyo ebintu ebikyamu ebisiŋŋaanibwa mu mikolo njagala nnyo okuwulira ebirungi byokka. Batugamba mwaba abogezi b'oku mikolo ab'amannya ejabaavu temugikola mbwe ejabaavu mugijabulajabula oba osazeewo mukolera banaye emikolo mulondamu mironde. Kakati nze bwe nayiga okwogera saayiga kwogerera bagagga kubanga n'omukolo gwe natandikirako bampayo emitwalo 10. 10 lye bannyongera lyali lyakunsiima kye nakola. Nze nkolera bantu gwe bw'ojja mu maaso gange n'ombuulira ne tutetenkanya omukolo gwo kyensinga okwagala ne tugukola mu nkola entuufu. Akasente ko ebyensi bitambudde kuba nange tojja kuŋŋamba nti ontwala buyikwe ate nga nange nasitukamu kadaala katono ompe miliyoni binayo akamotoka kanywa amafuta n'abaana mbaweerera ne kanzu bazooza zikaddi wangula endala sijja kujja ku mukolo gwo nga ninga ava okuyigga nti nyambadde lutuula. Njagala nange ompeeyo akasente nsobole ate okutetenkanya bwe naanyuma naawe omukolo gwo gubeere n'ekitiibwa oleme kunyuma gwe wekka omugole. Tutegeregana nze sirina gwe naliŋŋaanye ekkolera kasita oba ng'ozze maaso gange ate ekirala kye nnina ow'essente entono bw'asooka okundaba ne nzikkiriza ow'ennyingi ne bojja n'emmeka ng'olunaku nalugaba sikyukakyuka mu mitima gyange. Bampera ennamba yo. Tweyanza nnyo tweyanzeege nebaza nnyo ALLANCRUZ okunkyazaako ne ttiimu yo yonna ku mukutu guno gwe mbadde sikyalangako. Nze Sendagire Joseph Bakidawo okukyala ku kyano ekyano ndowooza gwe gusoose. Neddira Nvuma ndi muzzukulu wa Kyaddondo ab'Envuma ffe balangirwa abalandira ab'Essese mu bizinga by'Essese. Maama Nyonsa Wandiga omukadde Mirina Nabikoni Mukama akyamumpangaaliza atuula ku kyalo Busujja e Kakiri. Taata wange yabivaamu dda omugenzi Engineer Rosias Tebwasaba twamugalamiza maya mu Busiro. Mukama ampadde omukisa nammwe okunjagala ng'ensi mwogere okunjagala ate tukole ebirala ebinaasinga okwongerako bannayuganda naffe ffenna okweyagaliza. Namba yange bw'oba onneetaaze ndi ku 0752 99 88 7 0752 998870. Awe nyini. Kale omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okuba nga ate otulabira mbadde ne muzeeyi Bakidawo ate nga akwogera bulungi nnyo ku mikolo bingi nnyo nkimanyi bye wandyagadde okubuuza naye olw'embeera y'obudde sobola bimalayo byonna ne mu comment section yawo kiba kikulu nnyo. Comment ezo nzisoma oba oli awo oluusi nziramu ne mbakyaza ne mbabuuza ebibuuzo byennyini bye mba mutaddewo so kiba kitukulu nnyo ne bwe mba nkoze ensobi okomentinga wansi awo kasita oba nga tokosa lulumu luvoola naye okomentinga wansi awo lala nja kubanga ate ntereeza. Muzeeyi Bakidawo akasembayo omuntu singa abakuba bagadde ku mukolo ng'abazeeyi b'ebbama musobola okujja. Tujja waliwo we twakolanga ne nva mu masuuti oba mbaga ng'eyo nga oli agamba njagala ate munkolereyo ng'abazeeyi b'ebbama era muteweta mugamba sente bwe bazituwa tujja nitukola n'omuyaaya egganja. Ne Kasasa kati agenda South Africa mu ggwanga taliimu. Kasasa atulira ddala South Africa kati ndowooza. Anko Kasasa ojja mukyazaako akagundi yakataddewa akategedde. Kale abantu bange South Africa mbatumiddeko nnyo mwenna naliyo last year South Africa kansubire muli bulungi abantu bange South Africa alima wale nkwagala nnyo nnyo muzeeyi mukulu Kamya kutumiddeko nnyawo bangamba nti ne ambassador sali gyali eyo bali bangi ne kasodde natuukawo bali bakamuta ng'akoze eki bamusibako yatuukayo n'atandika emizeeje. Kasodde watandika emizeejo naye nga bamuta we naviirayo naye nga kansubire obulamu butambulira ddala bulungi nnyo. Doniabu South Africa nkutumiddeko nnyo. Otherwise olunaku olwaleero kansubire sheno ekunyumidde wentusogimayira mu bitundu ebyenjawulo ng'ekunyumidde bulungi nnyo. ALLANCRUZ gemanya nkola ne Kim nkola ne Hogan nkola ne Sharif okulaba nga tukutuusaako waako omulungi gw'olabirawo ku TV yo oba ku ssimu yo. Fonna osaga kubanga ate nsukako wano musibe bulungi mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu
tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawewera ng'akabebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluuni egenda